yagenda kibagamba musobole okulaba obayigirize nti weewola otya. Yes, era sente ezo ze weewoze n'ozifunamu. Nkiraba. Okiraba? Awo awantu awo waliwo abantu balinawo nnyo obunafu. Kwewola awo. Unajja yeewola talina kyereza ndise n'afuna milioni 2 n'agula engoye. Bwe buzibu awo. Weewo wali obuzibu aweetaaga abantu okubannyonnyola. Jjukira bali bo ba business. Luba Lusawa TV. Mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8 8 oba ku note 786 note 165 93. Luba Lusawa TV. Mazima ku mazima. Okay, weewaawo tukwebaza gwe na Josinzira okubanga otulaba olunaku olwaleero nagamba nti tukomawo mbanzize nekyakuwa events abasinga gwe mutegeera bwe mutyo naye ng'erinnya lye Kasozi. Nakudutawo emboozi nyuvu nnyo ate olunaku olwali tukomyewo tusobole okubanga ate twongereza ku mboozi we twakoma tusobole okubanga ate tweyongere nekyakwa events. We twongerera minisitule ekwasaganya ebyokulondesa kwa bassentebe b'ebyalo yatugamba nti omwezi guno gwennyini ogutandika ogujja ogwokusatu tugakuba tulonda bassentebe. So nga ate nange gwentudde naye nawulirako mu luvuuvuume eyo nti ayinza okujja wa ssentebe bwa Rwadda era chairman aliyo Yona wange Jonathan ayinza okwesiba 2. So tugenda kuba twogera emboozi mpanvu nnyo twogera ebigambo nga bingi osobola okubanga ojjamu ate osobola okubanga ate bikola ki bikuyamba mu bulamu bwo bwa bulijjo. Nze ajesama tugwa mu nsonga ku nsonga tulina ekyakuwa oba Kasozi agenda kuba tubuuzaako atandikire we twakoma wennyini kyakuwa tusobola okukola weewaawo sebo. Abalabi baffe mwenna tusanyuse nnyo okubeera naffe olunaku makya ga leero. Erinnya nga bulijjo Kasozi Robert gwe mumanyi nga Kyakuwa nanyini kampuni ya Kyakuwa Events ng'esangibwa Matugga. Tukola ku mikolo gyonna gyoba otuwadde. Tulina tents, tulina obutebe, tulina ebyuma bya disco, tukwata video, tukuba ebifaananyi. Ye kampuni yaffe ya events eya Kyakuwa. Wow. Kyakuwa twakoma luli nga ku mboozi yaffe ng'ova mu kyalo twakoma ova oyingidde Matugga. Wow. Omukulu amaze omudingisa ebintu bye wagula obireese Matugga tugenda oyingira ku kizimbe kya Muzeeyi Medi. Wow. Omaze okipangisa? Maze okipangisa. Nga bwe nakugamba nti nasooka nze n'ensigalayo keeri n'ensindika abaana. Kwaliko omukulu wange gwenzirako bamuyita Hannington Lubega. Okay. Najja kubanga ye yali tamanyi nnyo byefaane nga tabime kati n'ensindikirako omukozi omu gwe baali bagobye eri nangamba nze kangene nkukolereko. Ne bajja kati bwe ntyo bwe mpangapanga nga bwe nagamba nti omukulu yansanga ng'olwo ndi mulwadde ng'olwo nazze ku bizinensi yange eno. Ate nazizaayo okumpa ssente nti ndabika nkyali mulwadde era kati awo we twakomawo kati bwe navaayo ng'amaze okumpa ssente enkeera ku makya era nalinnya bulinnya n'enkomawo ku mulimu.
kyokka yalaga ngenze kujjanjabibwa era namugamba kijja kutwala esabbiiti nga 2. bulwadde kyo nali omutwe gwali gunsumbuwa nnyo ebiseera ebyo mu byaddala oba mu kulima mukama ekyamazima byali mu byaddala naye mu kaseera ako ke nalimu kyo tekyali kituufu mu kaseera ako naye nga nnoonya mukama wange mmuvuddeko ntya nga saagala ategeere nti ŋŋenda nga atandise n'okuŋŋamba nti saawa yonna ŋŋenda kgenda ebweru naye bizinensi eno ŋŋenda gikulekamu. tewalabamu ng'okufiirwa? Saakirabamu ng'okufiirwa kubanga okusinziira mbeera yansi yonna nga buli omu yenna alwana nnyo okulabika nti yeekozesa ove mu kukozesebwa obeere nga weekozesa buli omu kyekiruubirirwa kye era ye yali ggolo yange wenalaba nga nina wenjituusizza ekyamazima nga nina kukola ki. Ennyumba y'Ematugu ogipangisa ssente mmeka ku Muzeeyi Medi? By then ennyumba eyo yasooka gimpangisa $3,000. Imagine ennyumba ey'edduuka nga ya $3,000. Kati ennyumba eri kyali tricky. Omulyango ogwo tegwaliko kyalinga kisenge. Kati ne batemako obutemi omulyango ogwo ne gutunula eno ku kikuba ekikkirira erwadda era nali wammanju awo bwentyo. N'otandika obbanasula? Ne ntandika okukolera awo naye nagenda okulaba omwaka ogusoose nga gunyize nnyo. Tebitambula. Kasente konna ke nali nsevinzeewo nako nkalidde ojja ku mulimu n'otafuna naye ab'Ematugu bayise bajjumbize mu kuba ebifaananyi nga mulimu abalimu naye nga temuli studio naye nga mulimu abamu abatambula be bamanyi abatambula nga bapapalazi abo abatambula nga babamanyi nti abo be baamu era ku bifaananyi olinga ayitana misigundi gundi wakitegeera so tebyali bintu byangu nnyo. Okakinga app ddi era kusoomozebwa kikuwafuna mu biseera natandika okakinga app nga wayise omwaka mulamba nga mulamba era teyali kachapu nnyo naye kugenda nga otandika okubeerako kyolabalaba nti oba napiikinga naye nga nzizeeko emabega okusooka kwa byonna omuntu yenna bw'otandika nga bizinesi olina okubeera omugumiikiriza era n'okukkiriza ebintu bibiri obugumiikiriza n'okukkiriza. Singa saali mugumiikiriza n'emyezi gino gye nasasula gye gyali weddeyo naali badde nvaawo bubi naye nagumiikiriza. Ebiseera ebyo ng'oliwo bw'omu oba wafunayo ku mwana akuyambako? Kakati ebiseera ebyo nasooka bwe najja bwe nti mukulu wange oli yali musomesa olwagira n'agenda kati nagenda okulaba nga embeera eriwo ekyamazima tosobola kubeera na mwana nensooka mbeerawo nzekka kati era ebintu bino bizibu awo bwenfunira mukyala wange oyo gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka kyekiseera okaze ku mmunye anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba ate gweowa estate ekikyo twakutereeza dda tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereeza obulamu okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tusanga Ematugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7628 oba noti 7545 YM Property Consultants ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekera okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekera okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Kakati ebiseera ebyo nasooka bwe najja bwe nti mukulu wange oli yali musomesa olwagira n'agenda kati nagenda okulaba nga embeera eriwo ekyamazima tosobola kubeera na mwana nensooka mbeerawo nzekka kati era ebintu bino bizibu awo bwenfunira mukyala wange oyo owasa kiri kyalinga tekwalinga kuwasa omukyala oyo tulabaganira ku mulimu eruweere eri gye nali nkola ngaze mu bifaananyi
baali nawe bali bakolera kati bwe mulabira nange ndi muvubuka muto naye ali awazaawo okukola simulaga alabika bulungi nnyo nanki avayola mama Sandra yali mukyala mulungi nnyo ng'alabika bulungi kati ate nange yagenda okuntunuulira nange ndi muvubuka muto nange nga ndabika bulungi naye nga yemwagira nangamba naye nga gwolinga olinga ninga okusingako ku nkonze nedda kakati omukyalo oyo n'afunamu obuzibuzibu awo ne bamubba n'avaayo naye ng'amaze okundagirira ewaabwe mwatuukayo nneeyo twawula byalo bamuzaala Kikoma kumpi n'ew'obulenzi awo ate nga nze banzaala Gembe kumpi n'ew'obulenzi kakati bwenveeri lumu kati mukuddeyo kemabega katono omwami oli ewiiki ziri ebbiri yatandika yagenda ewaka ewa jjajja akunoonya anoonya aga omuyivu wange ali luddawa abadde ankolera emirimu gyange ne bamugamba anti yagenda mu tawuni eyo gyali mu kujjanjabibwa nti mundagirire njagala mbeereyo ayinza n'okuba ssente zamuggwako ng'ate abonaabonera eyo naye oluvannyuma lw'okutandika eri jjajja namugamba era ne mugamba omwami oli ayinza okujjawo naye era omugamba nga nti era kyeyaddamu naŋŋamba ebintu ate tebikutagaleko ne mugamba jjajja kantandika ekyange bwe kunaaba kwe kugera kwa Mukama kyekyo kuva dde nga wekwasa nnyo Mukama yes mwekwasa nnyo Mukama awatali Mukama ebintu ebisinga byonna biba tebisobola kutambula bulungi bwentyo bwentandika kati mbadde nkyakugamba ekyokufuna omukyalo oyo jjukira mmwe abasinga era omukyala wange mumumanyi nti tukoze naye Mama Sandra waba waakayita emyezi nga gyalinga emyezi 6 omukyalo oyo ne tuddamu ne tulabagana nali ngenzewo obulenzi nensinkana yamwe gyesikwera bakobere binga mugenda no twali twamanyagana dda kati n'akomawo ewaabwe kati mba ngenze ne musisinkana ne mugamba eri navaayo nakola ewange nakamba ne mulagirira gyatafumbirwa nga tafumbirwa nga gyali ewaabwe kakati ne musanga ne mulagirira mba ndi awo ngaze matugga ngaze okuleya kundabako nalaba mukolera wano bwebityo olwo osulawa nali nsulira ddala awo mu studio yange wenteeka akafaliso kange nenebaka ku makya nenkazingako nenzigulawo nensimula naye ajja yasula kola teyasula soka n'agenda era kyova olaba omukyalo oyo mwagala nnyo ne wabeerawo kugamba biki byonna ebirala nga bw'omanyi abasajja naye omukyalo oyo andi ku mutima mwagala nnyo nga bw'omanyi baki nga bw'omanyi ebyabasajja ne bw'oba ofunyeyo omukyalo omulala naye sisobola kwerabira Mama Sandra ye Nankya Viola sisobola n'akatono omanyi gye muvudde buli wobeera ng'omanyi omuntu gye muvudde omukyalo oli bwe yaddayo kati dwali Easter yali Easter ya no Easter ngewedde ntikikira lwalinga lunaku lukulu omukyalo oyo najja nangamba akambere wano nkuyambeko netubeera ojjukira okuba abantu then obawa ne risiiti nabeera awo nga nnyambako tewamuza mu finance awo bwe waagira ati nga yakwata sente n'okuwandiika risiiti bwe bityo kakati bwe tumala kati komala okubyoza ebifaananyi nkugabire nako kati walingawo omukyala omuwala mwannyinaze yali azze ng'alina bw'asomesa era nga gy'abeera kasomero kati ne bafuuka bamukono kubanga bali mu agi y'emu ng'oli bw'ava kusomera ajja ne babeerawo ne banyumya kati amugamba mpulira saagala kuddayo njagala kubeera wano mwannyako mugambe yantya mukyala wange mugambe agamba oli mu nsendere mugambe njagala kubeera nneme kuddayo tujja kubeerawo oli najja namunakanaayi naawe kakati labayo sinakirina wadde biki nti ojja kubeerawo neŋŋamba ekisinga okunjagaza omukyalo oyo yalaga obuvumu bwe bituuka bwetyo ng'agambye kambeere wano nensiriikirira olaba toyinako olina okitegeera nga sirina ke nali nfunye ne sente ze nali najja nayo ze nafisaawo nga zaggwawo okiraba omukyalo oyo naŋŋamba kangula akasepiti n'essigiri abajja bwe batyo abigula
ne sowaani ezi oludduka mu woteeri nziruka mu woteeri kubanga luli twalyanga mu woteeri naye waliwo omukyala abo baali bamuyita Nalongo so bambi yafa hakuloosi naffe booti era kukikkiririrwa dda awo nga wali paaking wennyini waliwo omukyala Nalongo afumba mmere awo kawe tulya kakati bw'akikula atandika nguga kati mpeeza emmere tugule atandika bw'ati kyemujjukirako nti twaliirangako ku sowaani emu nga tukoza mu sowaani mupaaso gwe sowaani ezi n'afumba emmere n'agisa ku sowaani emu endala n'ateeka ku nva ne tuliirako eyo abo abakyala tebasangika ye mukyala oyo Nankya Viola mwagala nnyo ne kati yes gyali ew'obulenzi namuzimbirawo obulenzi eno wamugjayo Matugga Matugga namugjayo lwaki kati ngenda okulaba kati mukama bwanyamba n'entandika okugenda nga nkola bwe nti nyambuka nemubuuza gwolaba tugule nemugamba gwe bakuzaala kumpi n'ew'obulenzi ate nange banzaala kumpi n'ew'obulenzi lwaki tetuddayo ewaffe mu tawuni y'ew'obulenzi ate nayo nungi esinga kutemanyi na wano netukikkaanyaako mwamala kukkaanya yes kiza bafumba omutu ne mukkaanya ekintu musobola kasi tamubeera nga mukwatagana bulungi mukkaanya si bya order si bya order era omusajja yenna bw'obeera okwatagana bulungi ne mukyalawo buli kimu kitambula bulungi naye oluusi ekireeta obuzibu be bakyala abo oluusi okunyooma n'ayagala yateekewo amateeka agage okitegeera bwe babeera obuzibu kituufu awulidde kyakuwa muliira ku sowaani emu ekinyeebwa kyammwe mukikoza n'omukyala oyo Nankya Viola ku situdiyo awo mwasulawo emyaka emeka kati ku situdiyo awo ewa Medi twasulawo emyezi gyalinga 6 naye olwagira nagenda okulaba embeera nga tebisoboka bulungi tewali mujagujagu olubuto lwali lwa myezi emeka olusooka wefe abamu tuli bajagujagu omyezi 3 nze mba nakutadde dda ekyo samanya mukama yamanya bwe yabikola naye tewayita kaseera kanene kuba nange nali muvubuka muto era nga n'ekyo mwana nkyagala kakati neŋŋenda mpangisa ku mabanda awo oyambukira ku ddooni n'oyambuka waggulu awo nempangisa kubanga nga ndaba wali wafunze nempangisa awo omukyalo oyo yali wa mikisa nnyo ono omukyalo wennyini Nankya Viola natandika naye nga bwe nkugambye nagula akasepi n'esigiri ne sowaani 2 emikisa ogirabirawa ogiraba kategeeza gyetwava nga oli naye kati omukyalo nayina emikisa ne tugenda tupangisa ogenda okulaba wayisa akaseera otaddemu obutebe sente zitansa okujja otaddemu ekitanda kati awo ewa Medi wali we nasookera nakolerawo emyaka gyalinga 2 n'ekitundu kati mukama wanyambira n'enzira wano wendi kati ku kizimbe ky'omwami yali mukwano gwange nnyo omwami yali anjagala nnyo bamuyita George William Sempala aliwo omwami yafa yamala mu luvannyuma bambi n'alwala n'afa abantu awo ng'oluddewo era abantu abasinga bagamba nti oba wange kinenemewo omwami oyo baali bamuyita George William Sempala mwami oyo naye awo omaze emyaka awo naakamalawo kati emyaka ngenda kuwezaayo emyaka 24 kyekyo kyenzija ngamba abantu oluvannyuma lw'okizuula nti tekyali mulimu gw'osobola kukola nga teweeyambisa kyuma kikalimagezi oba giyite kompyuta lubaluseewa tv yakuleetedde abakugu ate nga abakafulyu mu kusomesa enkola z'ekyuma kino kati buli eyeetaaga obutendeke ku kyuma kino kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde gw'abadde atandika layibulale naye ng'obulamu obukugu jangu tukubangule tuyigiriza okugattagatta ebifaananyi oba kiyite video editing tuyigiriza okukwata amawulire kossa n'okuba nga tutendeka ne kamera tetusosola mu myaka mukulu oba muto muwala oba mulenzi jangu oyige ate ng'ebisale byaffe biri wansi ddala gwatwetaaze tusange Matugga ku Pentagon oba kuba ku nnamba y'essimu noti 753 lubaluseewa tv mazima ku mazima wezaayo emyaka 24 kyekyo kyenzija ngamba abantu waliwo bizinensi ezimu eziteetaagisa kukyusa ne buli lw'okyusakyusa ennyo bizinensi oluzinga bakasitomazi kituufu oli eyakumanyira nafunanga abantu ebiseera emabega nga bizinensi tezinnayala nnyo nga bava kapeeka naye nga bamulagira genda opposite ekyemmanga wa Kobiru ojja osanga mwami Kyakuwa naye nga bavudde kapeeka nga bava namubalakisa eyo kapeeka eyo
ne bajja because of not changing the location. exactly Nyono business agikoze ndaku 2 Navaawo. Endasi kabiri aleka nindika goma. Tosobola kusucceedinga mu eyo business gy'olubeera otambuza buti emyaka era ekigenda okunzijawo kubo nkulaakulana kubanga obagamba bagenda kumenyawo ekkubo ligenda kuyita ogenda kubeera wonna nkulungo naye naalibadde nkyaliwo nenga memories zonna ziri awo. buli omu yenna ajja neyakukozesaako emyaka 10 emabega ogenda okulaba akomyewo ng'agamba era okyaliwo nina n'omulimu bweguti ne bweguti kyekyo so wali bw'aba abadde takusanzeewo kitegeeza eyo ogwo omulimu gukoze eki obugumiikiriza mu buli akasente okakoze. nebaza Katonda nange mwebaza mukyala wange oyo omukulu mugambye namuzimbira amaka ge galiwo obulenzi nemuguliramu polotisi endala 2 emuteeredde amaduuka aga bizinesi. Amaduuka nago gasawuda wegali nemugulira ettaka twalimira era liri awo mayiro ng'emu wamwana w'okulimira nemugulira ettaka w'okulimira. Mukyala wange mwagala nnyo okumanya mwagadde nnyo ate kati naakamugulira ettaka eddala liri Nakaseke. Tobanga abagagga bano batugamba nti ezente zoolaba zizo era naye bagikwateko omugu byonna liriko mwanyi nakaligula wiiki 2 liriko mwanyi so yeyo bwate Mukama gy'asobodde okuntambuza naye kyenkubiza abantu ddala nesiba nnyo ku bavubuka kubanga nze ngenda okujja ematugaawo nga ndi vubuka muto bwe nti sinamira na birevu nga ndi mbula kalevu nange naye obugumiikiriza bukola kinene nnyo mu nkulaakulana y'omuntu wamu ne bizinesi. Akakisa gye kanaagenda mu maaso njagezaako nnyo okunnyonnyola abantu bizinesi njagezaako nnyo okwogera n'abantu ku kya bizinesi ate era n'abantu kubanga kati embeera eriwo oyo abantu okusinga okwewola n'abantu weewoze sente ozikozesezza otya ne zitakufaako. Ebyo byonna njagenda mbigamba abantu abagoberezi bonna abanaba bampadde obudde njagenda nkibagamba musobole okulaba obayigirize nti weewola otya. Yes era sente ezo zeweewoze n'ozifunamu. Nkiraba awo awantu awo waliwo abantu balinawo nnyo obunafu kwewola awo yeewola talina kyereta ndise n'afuna milioni 2 n'agula engoye. bwe buzibu awo weewo wali obuzibu aweetaaga abantu okubannyonnyola. Jjukira bali bo ba bizinesi tajja kunnyonnyola naye kati ffe abakimanyi bwe munampa obudde nja kukibannyonnyola era abanaakigezasaako kijja bakolera. Olwo ovuddewo wano ewa Medi. Medi ye mwali mu good terms wadde okuvaawo si eyagobawo bawavaawo gyesimala ku expandinga kifo. Ekyoku expandinga ekifo kyalimu naye n'ekifo kyali kale kyo kiri mabega tekikola bulungi nangamba aleeta sente ngenda kuzimbira odde mu maaso teyali musajja straight forward then ngenda okuwulira alina kasitole kanyumyamu ne mukyala bwe nga tekajja kunkolera kamba kakati olaba oyo tulira alina ente mu lukoola eyo kati batumuzimba ekintu nekimubikka akisooka nenuzituna n'aleeta ne tumaliriza mangu kena kulaba nga tekijja kunkolera kati nze nno ntunuulira nnyo ekintu ekyo ekizimbe kyendiko kyali mu kisikaawo nga kuliko n'omukyala asulawo busuzi ng'akikuuma bukuumi. Nenzija nembuuza awantu wano nembuuza omukyala oyo nembuuza ekizimbe kino kyani nangamba omwami nannyini kyo abeera Kalasa naye bw'oba oyagala omulaba gwe tuula awo ku ssaawa 8 wakati wa ssaawa 8 ne 11 omuzeeyi bw'onolaba atadde ebidomola wano ng'atambula dda ku mabanda yooyo yukateri masimu biseera ebyo yooyo nengamba nange bwe zaawera obudde bwe buto ate mba naakatufuluma bwe ndi nga simulaba namugoba namusanga kumpi ku kizimbe wennyini nemubuuza bulungi nnyo nemugamba taata baakundagiridde nti oba gwe nannyini kizimbe kino nti ani yaggambye yali musajja mukwata mpola nnyo
ne mugamba omukyalo oyo gwe nazze ne mubuuzaako nangamba wabadde ogamba ki ne mugamba nabadde ngamba ekizimbe kino toyinza okumpa omuzigo ogwo nenkolerawo nangamba ekizimbe nga bwokiraba onookolerawo otya nga kyona kijjudde ebintu ne mugamba nja kusobola kuba wano tujja kulongoosa bulongoosa kikyo tekulina masannyalaze ne mugamba ebyo byonna bw'onooba ompadde omukisa tujja kubyogeraganyako otyo nangamba kati okolerawa ne mugamba nkolera wali naye nga bwolaba wali mu mbiriizi naye so wano bwenzira wano nga ntunudde ku kkubo ate waawo wagazi wayinza okunkolera nangamba nangamba kale nja kujjawo enkyankulabe mutandika mutyo taata nga muzeeyi oyo ng'agenda namuyitanga taata n'agenda era enkeera mba ndi awo najja nangamba ddala ekyamazima onoosobola ne mugamba nja kusobola nangamba jja tugendewo tulabe ne tujjawo nangamba nze ekizimbe kibaddewo kinebwekiti kyenzijjukira bwe tumala okuteesaganya bwe nanga akatiraba ne bwe kifaanana ne mugamba taata nze ngenda kukwata ssente nkisiige nkirongoose ng'olwo amaze okumbalira nga ngenda nenkwata ssente zaaliwo ezasooka kuba nzijukira gwali mwezi gwa 11 ndowooza olwo 2022 mu mwezi gwa 11 kati naŋŋamba ne mugamba ssente zino eziruka tuzikwate tusiige ekizimbe kino ne mugamba kati kamumale okukola wali mu nnaku enkulu ssente zenkuŋŋaanyiza zonna nsasule renti n'okulabika nga tulimukola mu nnaku enkulu awo buli muntu ayaga okwefotola webale nnyo kati ate olwo ŋŋenda mpiikinga olwo ŋŋenda mpiikinga se gwali ow'emirimu gye emirungi ng'olwo ŋŋenda mpiikinga bulungi olwo mpiikinzeemu awo kati n'oli wendi agamba mmala kukola nnaku nkulu naye muwe ssente agenda okulaba wali tekijja kusoboka ate wano kikino wano nga mmaze okulabawo nti nja kukolerawo kati muzeeyi bwe nasooka omuwa ssente ezasooka mu mwezi gw'11 ne bakisiiga langi ebintu bizibu olwakisiiga langi nennongoosa nawo naye nga sinatandika kukolerawo nga nze muzeeyi namugamba nja kutandika mu January nga mmaze okukolera wali ennaku enkulu bakasitoma baleme kutaataagana olwamasiga ate nga abantu batandika nga kujja kulambula zino ennyumba bazipangisa naye nga bulijjo kibaddewo awo okitegeera mmala okukola ennaku enkulu nga nvayo wali nga nzija nsika n'amasannyalaze mukama yenyamba mwami Dawudi oyo w'amasannyalaze ebinkolerako amasannyalaze olwagasasula ennaku nga 2 ne gajja lwe lugendo lwange olwandeeta naye awantu awo nawo nfuniddewo ebirungi bingi kubanga okuva kwange wali okujjako okubeera nga ntandise okupiikingamu katono naye ebintu byange byonna mbikoze ndi awo Mungu Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffeka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasalidde muntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere endo lwange olwandeeta naye awantu awo nawo nfuniddewo ebirungi bingi kubanga okuva kwange wali okujjako okubeera nga ntandise okupiikingamu katono naye ebintu byange byonna mbikoze ndi awo Mungu atangaazizza entambula y'obulamu waawo kati saawa zino oli kuki abantu obasappulayinga busappulayinzi bintu oli ne bwajja tusobola kati nga wala tubadde mu season ya mugwe 11 awo tusobola okusappulayinga n'emikolo ne bwe gibeetaana w'otuusawo kyakuwa events tulina tents eziwera nga 28 tulina obutebe 2000 tutimba tulina ebyuma bya disco tulina sets 2 kasitoma abaffe wano olugendo nga teruweza mayiro 4 entambula eba ya bwereere mulibatwalya butwalya yes n'okubijjayo
okujjako olinga olugendo lwewala beeyinyi nti tulina truck evuga ebintu ebyo nti era ateekamu mafuta tumugamba ye tugenda wa kasangati kale ojja kuleetayo amafuta ga $5,000 kyekyo kye tukolera bakasitoma abaffe n'okukiipinga ebintu nga biyonjo nnyo gwe mulimu gwange jjajja ali atya jjajja aluwa jjajja gwe nakula naye jjajja nakugamba mu sitoola eri eyaggwa nti yanfaako myaka nga 8 emabega mpozi nakyo kugamba ekyo jjajja oyo yalyako katono kubeera nali mmaze okuddaawo kuba kati bala emyaka 8 emabega okumanya nali mwagala jjajja oli nga tatambula wadde mwana we naye jjajja nze namugamba najje era yamala ewange wiiki namba olwo nkyapangisa ku mabanda wenkugambye naye nga sinnabeera nnyo naye okumanya nali namwagala jjajja oli nga bukeera ku makya ne mugamba jjajja leero ogenda kiki kyoyagala leero nangamba oba leero bampe nja kulya ku nnyama ng'oyagala omuwe nga njagala muwe era kati wano wendi mpulira ennaku n'obeera awo ng'ogamba tolina muntu gw'ojja kuvuga genda kulaba muzaddewo taliyo kituufu kiruma nga tozaga nti banne kana akadomola k'amata kankatwalire mukadde wange kiruma n'otuuka ku abiri omenya simanya abantu bagenda kulaba bazadde baabwe nga tolinayo muzadde ate n'otulinaga nti muzadde wange aliwala nti Masaka sobola genda maze emyaka 10 simulaba olinagamba n'okugamba nti nze muzadde wange gyali eyo nga tayagala nakumanya naye ng'amulina naye nga gwe n'owulira ennyinyi owulira ennyinyi ke ng'ogamba yalibaddewo n'alyako kana akatono kennina naye nga tomulina jjajja wange nali mwagala nnyo omuntu gwe banteeka ewuwe nga ndi wa myezi 3 okufuuka kyendi nga lwaki toyagala muntu oyo na buli kimu kyonna oba olina omuwa namwagala ate naye yanjagala olinayo omukyalo omulala gyali omusajja nga bw'atabeererawo musajja muganda omukyalo omulala gyali fasiboni waffe omuwala we mwamulabanga Sandra Namatovu yamala okusoma waliwo munne amuddako musomesa kati ninawo omulenzi yali addako abo abaana ali ku first ya Makerere omuteka Makerere Dennis Kasozi ananga basoma bulungi then kati omulenzi omulala addako ali ku senior 6 mu Lusa Academy w'obulenzi mu Lusa lino lyempulira kasente nze nina obulumi nti namala okusoma nga njagala nnyo ate nali mugezi abaana bange bagezi nnyo yes abaana bange bagezi kize batwala obugezi nti nalulira obulumi nga sikyalina muntu asobola kunkwata ku mukono sikyalina kinange nengezaako nze kennyini nekigaana naye kati embeera eyo gye nayitamu eyo saagala abaana bano bagituukemu kyekinsomesesa nnyo abaana bange neeresa buli kimu nendaba nga nsomesa abaana Sandra alina mu ofiisi eyo gyakola Katonda kyakuwadde omukisa kino nabo abato bamaliza bafunirayo emirimu bano bakuzizza bulungi abaana bano tubaweerere then n'ekyo kyoyogeddeko ekyokukuza omwana obulungi kituufu awulidde buli lwokuza omwana obulungi ekyamazima future ye eba bright ebeera bright awulidde kituufu yeyo famire yange bwe kyakuba nga tuvaako ku mboozi nga zotambula mu bulamu nga bwe twogeddeko nga tutandika nti tugenda kuba omwezi ogujja tulonda ssente nawulirako ku luvuuvuumo weteeseteese otya mpulira nga nafuna ekinyegenyege emabega eri ku kulonda okwayita nagamba chairman ne mugamba chairman kyetaaga ebintu bingi ebyetaaga okukyusa mu kitundu kyaffe kugamba abantu bano bwoba okola appointment y'akakiikoko balansinga ebintu ebyo bulungi ng'akakiiko kituufu sanga chairman kyataakola bulungi naye nze mwebaza emirimu gyonna egikolebwa akakiiko akaliko naye nze kyenjagala mpulira nina okuyaayaana nga mpulira njagala okuweereza ku bantu b'ematugga sirina kyenjagala nti oba nze kakati obwere simbwagala mu bwenti buli mu ssente naye nze nina kuyaayaana okuweereza ku bantu b'ematugga uweereze ku bantu bo kuno najja ndi mwana muto kwenkulidde ate bampisizza bulungi kati njagala akatono ke nina kagabanako ko nabo amagezi g'olina akasente akatono ako
obuyambi obwo obutono obuyambi obwo nabutandika dda omuntu asobola okujja ewange bambi nga tesobola ki nali mpaddeko ku bantu tenti ez'obwereere ozigaba ne mugamba genda okozese ku ngaali mu kibi osobola okutuuka awantu bafiiriddwa nga ne embeera tebannajja muntu nabagamba musooke munoneyo obutebe n'ettenti mugira mutandikirako byebyo bye twagala ebintu ebimu tujje tuyambe ku bantu omuntu abe nga tafiiriddwa ng'ali mu bulumi ate bweralikirira sente zagenda okupangisa tenti kino ekisooka kakijje era bwe tunajja bwe tuti nga tujja kubikola n'enkola eyo omuntu yenna asoose okufiirwa okuva mu kampuni ya Kyakuwa waliwo ebintu ebisooka okugendayo ewuwe nga maze okufuuka chairman abusooke mutwaleyo obutebe 10 n'ettenti ezo bagira batandikiraawo ku bwereere ate nga tubibatuusirizza olwo otudde mu ntebe olwozize mu ntebe tulina ebintu bingi nnyo njagala ebintu by'obuyonjo waliwo awantu wootuuka ngo owulira toyagala nakubuukawo ono amazzi gava muli ate ganjalira mu kkubo tujja kukwatagana n'abantu si kubateekako kifuba wabula kugenda nga tunyonyolagana nabo ekyamazima bw'aba talina busobozi waliwo ekintu ekimu oluusi kye mulina okukola bulungi bwansi ne mugamba bw'aba talina busobozi kale chairman kanfuneyo emitwalo 2 nfuna omuntu ansimirawo ekinnya amazzi ago mu kifo ky'okujja wano mu kkubo kale kagagende mu kinnya kiri amazzi agakulukuta ago mu kkubo obuyonjo ekyalo nekibeerawo nga kyetaga ebigoma bibiri ne mulinda emuppi webale nnyo ebyo ebigoma bibiri waliwo ekkuba eri awoonoonese twetagawo just trip za mmalamu 2 lwaki tulinda ani chairman kankikwatemu nfuna abavubuka bange ab'amaanyi tuteekawo mmalamu awo tulongooseewo ne chairman tumuyiseko wali ng'akola wali chairman si kusangana sitampu na bbaluwa ntolina mpulira njagala kuweereza ku kyalo kyange mwenkolera ate mwenina amaka njagala kubaweerezaako abantu bange abeerwadda abantu bano nno wandibakowodde abantu beerwadda mbakowoola mwenna gye muli nze Kyakuwa mwe mumanyi nkulidde wano mumanyi sirina buzibu bwonna na muntu mumpeeko ku mukisa mumpe obwero si bwanu chairman njagala kubaweereza nze njagala kubaweereza buweereza n'akatono kennina tugende nga bwe tutyo naye nga mbaweereza njagala kulekawo omukululo bagambe bannaye twalina omusajja yali chairman gundi Kasozi Robert owa Kyakuwa naye bannange yatukolera kino yakola mwero si yaffe obuntu bwolaba mwero sinuga naye buno bwangu webale nnyo buno chairperson asobola obukola abwembuka abumalanga naye ne bugaana n'ogendako mu maka osanga beetaga ebikopo 3 chairman tosobola kugula ebikopo 3 bibiwa abantu abo waliwo owaltusa bw'otuuka abantu nga ddala bo bali tebeesobola chairman ng'olina okuyambako ku bantu abo waakiri yes byebyo byonna program gye twagala okujja nayo tetulina kye tukaayanira nti wabula nze njagala kuweereza obadde yogere ku nnunda y'akakiiko buzibu ki bwolaba mu kakiiko nti abamu balonda nga tebalabe bakozi tebawadde bantu bakozi nga bwolaba era ebintu by'obufuzi nga bwe biri omuntu ayinza okusikaaza wuwe nolaba nga ebintu nga obikubyemu nga tebitambudde bulungi kitegeera nga tebitambula bulungi ekyamazima owulya muli kyoyo yana okujja okukolera abantu kikulu sikayana nti oba njagala kufunamu naye nze njagala kukolera Haruna Electrical Center feffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate anti MK box bino ebya pipe waaka wayazi socket switch kobe ng'olina ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala aga buli kika ag'ebweru kosa n'ag'omunda zino nti chandaliyazi otutuukako wamma ggwe ne bikuggwako kati gwowe ebbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde sitooka empya omunayuganda waakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya Semuta Arcade oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 noti yeffe ba Haruna Electrical Center bannannyini original mu byamasannyalaze nga bwolaba era ebintu by'obufuzi nga bwe biri omuntu ayinza okusikaaza wuwe nolaba nga ebintu nga obikubyemu nga tebitambudde bulungi kitegeera
nga tebitambula bulungi ekyamazima. Owulira muli kyo yana okujja okukolera abantu kikulu. Sikayana nti oba njagala kufunamu naye nze njagala kukolera abantu. Mulimu byolaba nga nsobola obyemalira. Nina akantu koyogedde amazzi agakulukuta ago gava mu kikomera. Oli ajja kugamba sirina busobozi nze busima kinnya ekyo. Okiteekamu $5,000 ne bakisima nakyo buzibu nga kyeyamaani. Awo obuyonjo ne bujja. Bannange wali tewakyayitika ekinnya kifuuse ekinnya baagala na kusimba mu kitooke. Nti kyetaaga trip ya malamu 2. Kyeyamaani yayeewo trip za malamu 2 wali ekinnya kikolebbwa. Batugambe eyo wali enzizi zaazikaazika dda. Bakyepasodi tebabiriiko. Kiraba. Kujjako ono waffe ekyeyamanika gye bagenda benzizi azikolera ddala ye. Kyetwagala ekyo naffe tuyingiremu abavubuka tuweereze ku bantu nga tukyalina amaanyi. Ate nga tukyalina obusobozi. Bampeere wano nga nkyalina amaanyi ate nga nina ku busobozi obusobola okubayamba ku bintu ebimu. Bw'aba afiiridde teyandikaze kupangisa ttenti. Kyepasoni waali nga muggumivu bulungi. Batuwa chance kubanga tubirina mu stock. Biwedde bingi. Awo twagalira okujja okutandika okukola kyokuyamba. Sitandika butandi sinali nkikozeeko dda. Waliwo abantu abasobola okuwa obujulizi. Mwami Kyakuwa yampa ttenti sikubwerere nga nfiiriddwa. Nalina olume mwami Kyakuwa yampa ttenti bwezi tukubwerere. Nali bwe nti mwami Kyakuwa yannyamba bw'ati ne bw'ati. So ebyo ebintu natandika obikola. So ate kati bwe kinaabeera bwe kiti ojja kwekanga buli omu ng'afunamu. Abantu balwadde. Yes. Yona ogitambula n'ogimalayo kiza kati ogitegeera na bulungi. Ngimanyi. N'abantu baamu abalimu abazze nga bandera nga bandaba nabo bammanyi. Era bwe natandika okyogerako mu biseera biri we baali bakigambidde. Abantu kyabasanyusa nnyo. Ne baŋŋamba ddala oli serious ne mbagamba yes njagala mbaweerezeeko. Kyova olaba oluusi tuba ntambula obuti abantu abamu bankazaako ne kyemaanyi. Olw'okuba kyekiri ekyaliwo nti twali tuzze kati bo ne bagamba era ekyemaanyi waffe bagambye bati kati ye ne bagamba mubeere bagumu nze wendi. Tuli bano bakyamaani abeesibira mu nnyumba n'omukubira essimu tazikwata. Ate nga lwaki? Simu zo zikwatirawo. Ate nga lwaki sigikwata? Kubanga n'ekirala kyendabamu era ebintu bino byetaagamu nnyo abavubuka tuyingiremu. Kati eri ewaffe ogenda n'owulira ekiro enduulu zivuga. So kyemaani ze nsuubira ateekwa okubanga nga balinayo ng'olunaku ng'akakiiko ne bagezaako oluusi okuyitaayitangako mu erosi yaabwe obudde obw'ekiro kulaba abantu batebenkedde bulungi, abantu bali bulungi. Ne bano basecurity organ webegattirako naye ng'akakiiko ka chairman kakola nga nako kayitamu. So zera n'oba otambula osobola omanya nti onaaje talina buzibu. Weebale nnyo. Sikuyoola buli gwosanze. Yes. So LOC nga ye erina okuba involved mu ekyo kyennyini. Kituufu. Erina okubeera involved. Kale be naggwa biraba dda. Yes. Bye njagala okujja okulabika nti LOC yaffe naffe tubaako ettaffaali lye tugyongerako. Twebaza nnyo abakoze naye naffe batuwe chance naffe tukole ki? Tugatteko. Okay, awo oli ku Balusewa TV nze Ajje Samuel tuli ni Kyakuwa tugenda kuba tuwumbawumba. Kyakuwa ogambye nti ebya bizinesi tujja kujja abantu tubyannyonnyoleko omundi oguddako sobola okubanga ensonga tisi etambula bulungi. N'engeri y'omuntu yeewoza yatya ssente ne zimuyamba. Waliwo zeewula nezitakuyamba. Bangi nnyo. Abamu batwalibwa n'obuntu bwabwe obutono. N'abamanyi ogaba n'abantu abawola ssente balogo. Batuloga ssente zaabwe baziteeka oba mu ki? Si bulogo. Oba totegedde nkozesa gy'ogenda zikozesaamu. Gy'omuntu kati kyekiri kye wakoonyeeko. Omuntu ne yeewola ssente n'atuukira na ku bbuca. Basooka bantemereyo kiro 3. Omusanga ku botiki. Oze emitwalo 2 ate oli buggula. N'omusanga ku botiki musooka kwambalako mpale zifudde. Ebintu baba bitutte. Gojja okukaba ate olaba abasajja balogo abo. Ssente zonna zanfaako zakufaako zitya. Ozitutte oguze empale z'amagoba. Oguze ennyama ez'amagoba. Sooka ozitwalire ku kiri ate tojjaayo ssente nga tolina mulimu. Nti ngenda kutandika mulimu. Ekyo tekisoboka. Wenja okutandikirawo kwekyo. Tujja otandikira. Okay, saba abantu akalulu tugenda kulonda mwezi gujja kasata bikyukamu. Kwana ebyo byakola. Saba akalulu nga tuwumbawumba tuwuzike. Abantu beerwadda mbakoowola mwenna. Abamu mwakitegeerako dda n'abatakitegeerangako. Nze Kasozi Robert Kyakuwa kuba erinnya lye mumanyi Kyakuwa nannyini kampuni ya Kyakuwa Events. Mbakoowola munteekemu obwesige mumpa akalulu nze gye mbaweereze.
nze ndi sijja kubafuga wabula nze njagala kubaweereza kwaka akatono kennina tukagatte ku LC yaffe buli omu agende ng'afunamu njagala mbaweereze muneesige njagala mbaweereze 10% togibalemezeemu eyo etya eno muwandiika endagaano 10%. nze nno munnange nnina n'enkola gye ndaba era okuyamba kuno kulungi oluusi mukama abeerako bw'asasulira abakyala abo abatera okwewola ssente batera okujjawo bambi nga talina na ssente nyamba ngenda kwewola ate bantumya obufaananyi ate buli sirina ssente okwata obufaananyi n'obwona omugagenda bw'onooba mwesiga ojja kuzireeta kakati kyekiri kyembadde nzijjako kyekiruwa omukyala ono agenda kwewola naye gwe omugamba bw'oba tolina mutwalo gwa bbaluwa sigikuwa kwegamba agenako naye agenda kwewola oluusi abo abakyala obalaba beewola n'emitwalo 10 nga byalabye wamutaddeko dde ebbanja eddala nga tananafuna liri okitegedde so byebyo ebintu ebimu bye twagala okgenda nga tuwewuliramuko ku bantu okay tetujja kusukawo wano tubadde nekyakwa events emboozi ye nga gyatambudde tugenda kuba tudda naye ng'atunyunywa bizinesi okwewola bizinesi azibaddemu agitegedde emisaaka tyakyagirimu omuntu ujja otambulire bwemusanga ali mu bizinesi ng'agimazemu emyaka egiwera 2 omanya agikuguka n'agitegerera bwakuba nga advice gitwale nga nsonga nkulu gisama mugemanya producer VJ Memo yabaddewo wali eri production tetujja kusuka wano akuma empeera takumira Ssaabasajja Kabaka wangaali. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.